genda mpola feka twagala misege ne guddawo ne kugamba oh yeah omuwala bwalumanga omumwa guno ogwa wansi omanya awomeddwa oh yeah oh shit you're gonna do shit ne bambi atasoma oba onakola otya koppako naye twagala kati misege enkole yeyedda senga agenda salongo wange nsanyusa okulaba ye bannange enkole ntyanze ngandabye leerere obenga ali mu kwaya yekyalo yanirizeemu mugende ku musika abaagala na mage nga tewali abala muyingire obadde okimanyi nti abantu bebanga bali mu kikolo ekyomukwano mu nsiko omusota ne bwe gujja tegusobola baluma kyamuzizo omukyala mwale owakaleeso mugende maaso n'okwetwalamuuko munyumirwe how it feels so sweet okubeera nga omusajja atandise okunogako ajjako obusaaniko kuki ku mukazi nga bamaliriza okulya akantu kaabwe bannange mugendeeko mu bifulukwa mu masomero ago ge bazimba ne gatatuuka waggulu naddala nga mugenzeeko mu byalo kati eno holiday gendayo ne maama w'abaana mugezeeko okukolaki mugezeeko okubeera nga mukolera ebintu biwoomera nnyo oluusi away from the bed naye buli lunaku kitanda ne kifuuka ekitanda omufaliso ne gutuuka n'okugjamu ekinnya wakati weebaka eno ku ddyo n'oyiringita nga bwokkirira wakati naye weebaka ku kkono n'oyiringita nga bwokkirira wakati naye nga mugutulugunya ekyokubiri abasajja temukaka bakazi kunuuna bogoya zammwe nga tebaagala se ebisajja ebimu kibeera eno kikwata omuwala omutwe nekitandika okugukkiriza mpolampola omuwala n'abanga resistinga nekigukkiriza muwala n'abanga resistinga okkakkana nga bufuusa ate lutalo okitegeera it should be out of okitegeera oteekeddwa okubeera nga kwegamba ebintu bino tebibeera bya lutalo bwe tubeera turomansinga abakyala omusajja oteekeddwa okukwata engalo ze zino n'oziyisa waggulu bwoti waggulu awo n'otakulirirawo waliwo abawala abamala mu mbeera eyo n'obuwoomi ne buvaayo waliwo abawala abamu oteekeddwa okunoonyaga omusajja omuwala ono bw'amala okubeerawo bw'ati n'asubmitinga buvunaanyizibwa bwo gwe nga ggwe okulaba nga omusumulula ki awava obuwombi waliwo abawala abamu nga kumuyisa ngalo zino mu kutu ne wabaawo abalala nga kumukwatako mu bulago n'omuyisaamu engalo ne wabaawo abalala nga kumuyonka bbeere. Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga n'ebbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere. Crystal Clearing and Forwarding Company Limited bebokka basobola okukiriyalinga emmotoka okuva e Mombasa ne Dar es Salaam ne bagituusa e Kampala nawe ayagala okutumya emmotoka okuva Japan etuuke Mombasa oba Dar es Salaam weebali okuyambako. Crystal Clearing and Forwarding Company Limited bakola ku nsonga z'okuwandiisa emmotoka omulundi ogusoose mu URA okukyusa namba plate z'emmotoka okuva mu ya bbulu oba red okudda mu namba plate za bulijjo transfer z'emmotoka oba okukyusa logbook car import and export duty computation byonna babikolako basangibwa ku Coin Car Bond mu maaso ga Crown Beverages oba ku Pepsi. Kusema official najo sinzira okubanga ato tulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga ato ofuna videos ezifaanaganako bweziti yonna gy'owangayira mu bitundu by'ensi nkubuuzaako ne nkwebaza okubeera nga ate oli ku mukutu guno kale katasi of banaffe abanana Herbal Mouthwash kafaanana bwe kati nkusaba obeere nga ate obanoonyaako Nana Herbal Mouthwash bakutegeeza nti no gwamanya aganyenyeera agavamu akaswa akabi bw'oli ebibugumo b'ebinyogo g'amannyo gasanyalala Nana Herbal Mouthwash mu drug shops ne supermarkets osobola nga tokafunamu ate bakutegeeza nti gwali ebweru w'eggwanga katumye ate oyajja asobole okubeera nga ate akakuleetera kale ate banaffe ab'obulamu bakutegeeza nti nno fuba okulaba nga obulamu bwo omanya w'oyimiridde statusyo tulina strip obukebera bw'osobola okukozesa mu kaseera konna wonna w'oli okafuna n'okayisa muno mu kamwa n'omala eddakiika zibeera 20 n'osobola okumanya wa w'oyimiridde banemulekeraawo okukebeza amaaso so byonna gweyetaaga okumanya ku ngeri gy'osobola okukozesaamu obupiira engeri gy'osobola okumiramu eddagala lyo engeri gy'osobola okukozesaamu self testing kits ezo n'ebirala bingi nnyo osobola okuba nga ate okubira ku Dr. Easy nga wekiri awo wansi mu lower thirds ate n'asobola okubeera nga ate akulambika engeri gy'osobola okubeera nga ate ebintu byonna obikwasaganya
Atango ovudde banafu ba Al Hira Holdings Uganda Limited bakusimira biodigester tanks abakutegeeza nti banoonyeeko ate basobola kubanga batakusimira biodigester tanks kati biodigester zaawukanako ne septic tanks lwansonga nti septic tanks zejjula ng'olina zinywamu ekitali ku biodigester. Biodigester oteekamu ekirungo kikuba obucaafu ne bufuuka amazzi kati ago amazzi ne gavayo mu tanka ne gagenda mu ttaka then tanka ne kala noteekamu obucaafu bulala nabo ne bukubibwa bwetyo process sigala etambula bwetyo ekirungo kiri ekikuba obucaafu ekiggwamu kyoyongeramu tosima biodigester ndala kale bakwiye ku namba yaabwe ey'essimu ebisingawo birenga ate obitegeera. Kaakati njagala okubategeezaako mwenna abali eyo ng'oyagala kutambulako ogende mu ggwanga erya Canada osobola okukozesa omukisa guno ogwa kye tuyise Sports for All International Conference ey'omwaka 2024 era nga conference eno egenda kubeera wakati w'ennaku z'omwezi 15 n'ennaku z'omwezi 18 Novemba 2024. Kaakati mu kiseera kino ky'osobola okukola kwe kufuna invite ku $, zigenda kubeera 4 ate mu abandi agadde okubeera ng'ate mwolesa osobola okusasula $, zigenda kuba 5,500. Kaakati conference eno egenda kubeeramu bannabyamizannyo bonna gwanyu n'ebyemizannyo osobola okubeera ng'ate ogyeyunia naye nawe ayagala okutambulako obutambuzi osobola okubeera ng'ate nabo obettanira. Kaakati enamba ya WhatsApp eyo gy'olaba waggulu awo eri mu kale eya black gy'oba oweerezaako message then naye ayagala okukuba okwolesa wansi waliwo enamba z'essimu osobola okuba ng'ate ozikubako n'osobola okuba ng'ate ebisingawo obitegeera. Kale online business nkola eriwo okusobola okubeera ng'ate ekuyambako gwe ali mu Bulaaya awo ali mu America ng'obudde okola nnyo tofuna budde buwummula. Online business yenkola eyazze esobola okuyambako okubeera ng'ate ofisaawo akadde ng'oli ne family yo. Kakati ku online business kye weetaaga simu yo weetaaga laptop yo okusobola okubeera ng'ate weekolera ssente. Kakati ky'ogenda okuba ng'okola ogendako ku website eriko www.solome.com oba oweereze message ku namba eyo eya WhatsApp obabuuze bannange njagala kufuna online business nyinza kukola ntya online job eno osobola gifuna ntya bo ne bakuyisaamu emitendera gyonna naye ddala gwe ali mu Bulaaya bagamba nti gwe basinga ddala okuba ng'ate beetaaga. Kale tumalirize ne baani tubamaliriza bona Al Hira tugimaliriza obulamu tugimaze online business tugimaze kale yeeze eno ensonga luseke nyamnyam ankasuku akukubiriza okubeera ng'ate naye omwekatako nga 16 mitwalo 5 mitwalo 2 akakadde kamu obukadde 3 n'obukadde 5 tugenda kubeera kuyaya awo ennaku z'omwezi nga 16. Kale kwaniriza mu episode endala olunaku olwaleero of course tubeera wano okusema official ate ensonga tuzitambula naye abani kojja wammwe yafuuse kojja ow'ensonga mwaŋŋamba nti kojja muwoomu mwongere obudde ne ŋŋamba nzaani okugaana kojja nja kumuleeta wano naye nga njagala okubategeeza nti kano ka myaka 18 n'okwambuka waggulu so kyandibadde kyamakulu nnyo n'okawuliriza mu headsets tekapakulako ekigambo nekipakulako n'ofuuka obuzibu abali mu taxi teeka mu earphones ate otandika okutunenya nkwaniriza abali mu lukale naawe essimu gezaako okubeera nga ogiwuliriza wekka gobawo omwana gwayagala ebigambo nga mbutuufu ebigambo ebinenemu bikuwulikikiramuuko bubi gwerinda interviews ebigambo bifuuka binene okusinziira kwani gw'oli naye kati ekyamazima kigambo kiba kinene singa oba olina omwana wo bambi owulira nga oli offended naye singa kikusanga wekka ate tunange kiba kitono ate singa otuula odda wali ku street n'otandika okwogera ebigambo ebyo kiba kitegeeza nti obigambye abantu abatalina bigambibwa wiiki ye oli smart ndi smart nnyo omanyi kati okuva lwe twafuuka bakojja b'eggwanga oba simanyi mwe feesi zammwe abantu ze bamanyiiko muwangaala mutya mu kubeera nti muli mu public life eno ze ebbanga lye mmazeeko katono nnyo nga nsangayo omuntu amanyi ku street omu ababiri mwenyeza n'abatammanyi nga ndowooza bammanyi kati bwebunkenke bwe tulina oteekeddwa okukola ki okugyayo ku ngoye zo z'okyaliramu oluusi n'ogezaako okukola ki naye kati olaba engoye zino kati era zino tuzambalira eno waffe Nansana Kawempe n'ogenda mu bbaala n'ojooga naye bw'ozambala n'ogenda ate mu Serena bayinza okuyita weyita waayo oyambadde bulungi bagatuteekamu ssente okwambala basaavi naye eno nate kawanda otuula ne bagamba ayimiridde olwaleero tulina ki
ebintu bingi nange wano nzijambira student obula nti mpuliriza nnyo nze omulimu gwange gwakola ki mpuliriza tulina kireero tugenda kwogera ku nsonga ez'enjawulo naye tetujja kubimalayo ate oluddako baba banaalaba tubawaako katono tubawaako ekitonotono omanye ebintu by'obufumbo bino nize nagamba abantu biringa ttiimu za mupiira zikola zitya waliwo abalala nga basooka kubonaabona nnyo naye nga kati obufumbo bwatereera Arsenal bafunye ne ku mubiri obufumbo bwateredde waliwo abalala nga bo kiri bubi nnyo buli ssaawa bwa miggo bwakwekuba bwakulwanagana naye bagezaako ki okudda Manchester United nosanga abalala nga bo obufumbo bwabwe buyimiridde ku ssente nga weeri musajja ateekamu era omukazi afumba lwa ssente nga singa ziggwawo agenda Manchester City webale nnyo wasoma so kati obufumbo bwe butyo butambula aba Liverpool tubagambye tutya katugambe nti be bano obufumbo kaawo kadda wamanyiira kaawo kadda naye ng'ogezaagezaako so obufumbo oluusi bubeera nga ttiimu za mupiira kati tumanyi gwali eyo oli mu ttiimu ki tugenda kwogera ebintu bingi nnyo naye ng'ekisookera ddala buli lwe tubeera wano omuntu ateekeddwa okukimanya nti agenda kufuna amagezi ag'ekikugu ku nsonga ez'ekisenge ez'omubuliri awo we twagala okusinga okuteeka essira ne mu mpisa ate era eza bulijjo kubanga omuntu toyinza kuyimirira mu bantu n'ojjayo obusajja bwo n'otandika okufuuyisa so nabyo tubeera tubyogerako n'ensonga ez'enjawulo kakati nayagala nnyo twali twogerako boyfriend ono omanyi abawala bali eyo naye tamanyi kika kya musajja kyalina tasobola kutegeera nti okirabika omusajja ono gweŋŋenda okufuna damage omusajja gweŋŋenda okufuna nteebye abakazi bamu balina endowooza yaabwe nti omusajja kasita ayambala nga bw'oyambadde abalinamu akakadde mu stocks abazadde bangi nnyo bawaddeyo abaana baabwe akusajja wa kkooti olinga aganze siina future no andi kakati bwekirowoozebwa nga togamba nze simanyi anemuyinza atakutestingangako kakati abantu luukwene kubye nnyo abantu naga emusajja avunanyizibwa ebikalu bino bye tukuba oli n'agamba kati emusajja is a responsible gentleman g'oba abavubuka ba jjiini bagobeddwa no bansi ba balansi basobola balabika ng'abayaaye ekibuuzo omusajja omutuufu omulabirako kakati ekisookera ddala nja kugamba abasajja nti bw'oba ogenda okusinkana omuwala most of the times tulina ekintu kye tugamba nti the first impression matters and it is long lasting nti omuntu kyasooka okulaba bw'ati ng'ofaanana nga kagenda okumusinkana kyajja okuteeka mu bwongo obwo omuntu bw'akulaba nga oba musajja oba mukyala muzze okusinkana ng'oli smart ne bw'onajja kugambadde sambala ajja kuba akirina mu bwongo nti omuntu gwe nnina ali responsible so bw'onajja ng'ate olabika bubi era ne bwe munaatuuka eyo n'otereeza kiri kyajja kubanga kijja kubanga kiri muki naye ate ennaku zino obubaka buno ndowooza bugende nnyo eri abavubuka waliwo signs nsiba nzoogerako osobola okuleberako nti ono is a useless boyfriend oba a useless husband waliwo ina lugendo ng'ali ku swimming pool ali mu kuzina mpere oba mapiyano ebyo byonna ebyo useless boyfriend ekyokubiri useless boyfriend yeyo gosanga nga newe gyawangaalira wamulema okulongoosa bw'agenda okwebaka akwata bukwasi kibedi cover n'awujja sayidi ne sayidi bw'amala okunaaba yesiimuuza bokisa zabaddemu ng'ebintu bye byakutetenkanya useless boyfriend omusajja abaala obuliri nga batono yogosanga nga yeeyisanga mukazi musajja a man is supposed to be a man kitegeera omuwala n'amukwata n'amutwalako mikwano gye meet my boyfriend n'atandika banange emwe famire ya mage banange emwe famire ya mage I'm so happy to meet you mu butuufu bagenda kusekerera boyfriend w'ekika ekyo ate obanyingire a man is supposed to be a man oteekeddwa kubeera musajja oyo naye useless boyfriend mulimu n'abasajja abakulu abayaaye omusajja abakulu abayaaye nga ye omukazi oluba mukaabira ekizibu nga yeezira kulaba ka message I have a problem taganya mbozi genda mu maaso agambirawo sore kande kati nedda omuwala bwampeereza message nengamba I have a problem bw'obuuza which problem aba agenda gikugamba probably akuyite 10 oba 5 kati gwe abasajja abamu
olumugamba nti I have a problem amugamba sorry tamukkiriza na kujogera waliwo abamu nga abayita boogenda kukola otya mbadde njagalayo I have a problem mbadde njagala mutwala abi ogenda kukola otya ogenda kukola otya n'akulekaawo mu bbanga from the very start mugenda mubatunulira bwe muti mugende maaso n'okubeera nga mukola ki nga mubaaseesinga obubonero obulala bungi nnyo k'osobola okulabira omusajja omuvubuka w'ennaku zino oteekeddwa okubeera nga at least ekitone ennyo olina ku tokyasitula kadomola kunaaba ng'oli mu kinaabiro waakiri ekitegeerekekako okwo olina okubeera nga oli mu kinaabiro ekitegeerekekako okwo mitwalo 10 ffenna tweyiiya naye oteekeddwa okubeera ng'asaba banaye bukyaddi muba mukyebase gwe kennyini ensiri n'etandika nemwekuba empi ettaala ne ziteekebwako n'atambuza amaaso nga bw'anoonya ensiri muba mwakaddawo wansi ate yennyini yakoona ku muwala sooka osituke omuwala n'agamba kiki pulidde omuntu ebweru kale ate omusajja yennyini yagamba ani ali awo kakati awo embuliriza omuwala omusuubira okudda ewuwo ddala ddala omusuubira okudda ewuwo so ng'anona ki tuteekeddwa okubaka ebintu ebyo byetutunuulira tumanye omuntu ono alina future oba talina future so ebyo bikulu nnyo okubyetegereza there are so many signs mbadde nga nzoogerako emirundi egy'enjawulo nga mbagamba signs of a useless boyfriend signs of a useless girlfriend nabo gye bali okitegeera nenkufulaasingako tonnaba nakunkubirako nenkufulasinga oneya time yayalanga ebijanjalo bakyaflashinga omuntu atalina sente chika eddakiika 10 nusu 10 ng'okyaflashinga obwemu kubonera era kwolabira nti omuwala talina future abali ku MTN owa Airtel kukubira kati bwafuuka mulimu okupinga gwafuuka anti mnange goli wa MTN sola kukubira nze ndowooza nti era kukabonerera n'aba girlfriends abali useless nabo gye bali be oba osanga nga mu butuufu ye ebbanga lyonna talina kyasobola kwongera ku mmeeza ya musajja abo abakyala twabagoba you have to add something on the table siganya abaami tuliwo okulabirira abakyala netwagala oba olina ekibu kya mitwalo 5 ngamba nti olinawo omutwalo oba olinawo ogumu ekitundu nange nja kufuna amaanyi agakola ki akongerezaako useless girlfriend oba osanga ng'omuyisa okumwa najja n'akaana oba katooke ne kabeeraawo oba najja ne mukwano gwe kyovula abasajja abamu bamaliriza bakoze eki babalidde abo mikwano gyammwe gye mujja nabo so byonna tuteekeddwa okubeera nga tukola kitubyogerako tuyingire ekisenge tuyingire ekisenge musibe emisipi interview ebadde tennatandika tubadde tunyumya mu bunyumya ekibuuzo kyange Lawrence oyo mukyalo omanya ddi nti Lawrence wakati ekibuuzo kino statement yena ey'oluyimba lwa Justin ne Charlie Nina buli omu agitaputabubwe oba ontegeera nakati omusajja okuwooma kankuyambe olabira ku kinti omukazi awooma oba omusajja awooma kyogezaako okuntwala kakati ebiseera ebisinga bwe mubeeranga mu kikola eky'omukwano waliwo ebintu ebyeyoleka omwagalwa awo n'abikola naawe n'obikola mu butuufu n'owulira nga obuwomi bukutta bwe mubeera nga muli n'omukazi bwe mubeera nga muli n'omukazi mu kikola eky'omukwano ne mutandika okwerya omukazi n'atuuka ekiseera nankankanirira amagulu obuwomi bumutta amagulu ago ebisami ne bibanga ebiri mu vibration manya nti obuwomi bumutta omukazi bw'atuukanga ekiseera n'atandika okukwata enjala zino n'azikuteekako bw'ati mu ngeri eri rafu obuwomi bumutta omukazi bw'atuukanga ekiseera nga abadde azikizaamu ku muliro ng'akalaakalamu bw'abisiwala n'atuuka ekiseera n'ata supu n'aba ng'aserera nnyo obuwomi bumutta so nga ate mwe abawala era waliwo bye musobola okutunula nemumanyi nti ono omusajja mu butuufu obuwomi bumutta omusajja ateekeddwa okuteeka amannyo ku ngulu nga atuuka ku ntikko ng'embuzi ennumi omanyi kankubulire Saimo tokwata mu face bino ebintu muntu mukulu okitegeera omusajja gw'omuwala mwetwale ateekeko nze kubanga nze ndi kojja ate ngenda kwogera njiri
oba ngenda kwogera byanfuna kojja genda maaso omwana ow'obuwala bwambeera mu kikolo ekyomukwano otunuuliranga nnyo omusajja ono facial expression ye eri etya omusajja ebiseera ebisinga bw'abeera mu abasajja tubikola nnyo abasajja kizibu okubeera mu kikolo ekyomukwano wayitawo eddakiika 5 nga takutteeyo ateekeddwa okukwata engalo zino n'akwatayo kuwasangayo kasupu amaanyi gamweyongera wano wansi kati mu abakyala omusajja ne bw'olibeera profesa ne bw'olibeera injiniya ne bw'olibeera ani tewali musajja atuuka ku kikola kya ku ntikko ng'awoomeddwa natasinika mannyo ku ngulu kati ekyo bw'okitunuuliranga muwala weekubireko mu ngalo ogambe nti yes banga awangudde akalulu kajjada ogambe nti yes omusajja ono mulina ekyokubiri ekamu ku bubonero kwolabira omusajja nti akuwoomeddwa naddala mu abakyala ye musajja okutuuka ekiseera ng'abadde obuvunaanyizibwa ekyalo gwe kiwa ekitiibwa afuuse ekimpemempeme ogezaako mugaana okukkirira nti atogenda yeeyo wansi nze ŋŋenda n'atwawa omutwe gwe omusajja omukulu n'akwata omutwe gwe n'abaako ngodda Koima Road ku Bakuli Road n'asobola okubeera ng'akola kikubitaala nakkirirayo nga takyalira olakanya kulaba musajja misana lunaku lwa Manda ali mu ofiisi wa buvunaanyizibwa general manager ng'amwenya yekka abakozi ne kyabadde ku bitaala kyabadde kika Saimu fa abasajja omusajja bw'atuukanga mu kikolo ekyomukwano mu abaana ab'obuwala n'akwata omikono gino n'agiteeka eno emabega ku nkoto bw'ati bw'ati emabega bw'ati n'atandika okutambuza emitwe gyo mu nviiri zo nga bwaziweweeta manya nti obuwomi bumutta waliwo abasajja abamu nabagambako luli omusajja atuuka ekiseera nga mu butuufu embeera emususseeko n'atandika okwekoza omusajja omukulu mami kwegamba nga yenna nnyikiddemu ate era ngamba nnyo abasajja ebintu ebyo bisanyusa abakazi ebitiibwa byo bireke wabweru oba oli ki wano toli ku mulimu essimu gijjeeko omusajja omukulu oba akawala okasinga obukulu ng'otuusa okukazaala kasita kaba nga tekali under age yabeera mamiwo gonda mulekeraawo kujje weekozeeko okamira namuyeba mami njagala kuyonka ngenda kaaba I'm telling you this. Ebyo biteeke ebbali omuwala yennyini atuuka agambe n'omusajja tasa akiggaaga omusajja ng'afuuse ekizibu mami njagala bbeere kubanga tuba babbebi kati ki ekituyisa babbebi ekituyisa babbebi lwa nsonga nze mbeera bebi wo bannanga abakyala bwe mubeera mu kikolo ekyomukwano bannange ntunula kikolo abamu tugende mubeera mu kikolo ekyomukwano n'otunulanga gwe batulugunya sajja n'atuuka okukubuuza am I hurting you no naye ng'ate agenza okikubuuza ng'oli mu kupika matama omusajja mugenze bulungi kyemugenda okukola muli bantu bakulu ate otuuse wali olinganga gwakola kigwalumya teekako entunulo tandika okubeera ng'alumiddwako amasannyalaze sayidi emu otemereze nga kkanda ezikira omusajja ono amanye nti yes omukazi ono sayidi emu esannyalaze amanyo gakuluma gaguba oliisa ludda lumu gakunyenyeera bosaayi ekyokya oba ekinyogo gagasanyalala ebibuno bijja omusaayi galimu ebituli tokyalya nnyama senyesa nana habo mouthwash gwe tukomezzaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo nana wansi ne mu mbiriizi kakasa nti alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza musange mu supamaketi ne famasi zonna era yawandiisibwa National Drug Authority. ono ye King Saha Hotel Africana na munana December mushoyi y'omwaka gyatumye ebiseera ebyo okulira shinge mtwale bili pepe mtwale 5 emezi ya milioni 3 nga mwenda December Mukono Colin Hotel 10 December Masaka Maria Flow 15 December Luka ya Nana Gardens. olwairo nagaye tugenda kwogera nnyo ebintu ebiri professional era ebiri technical abantu baffe baleme kutuulayo okuseka busesi naye nga bafunamu because ensobi nnyingi nnyo olebwa nnyo mu kisenge buuza ekirala
eyo topic eri broad era tukyajogerako nnyo era ebbanga ddene tukyajogerako nnyo tugamba there are some of the things you're supposed to do. Abasajja abamu nno sebo okumanya nga abasajja abamu bagezi, abasajja batuuka ekiseera n'akwata omukazi n'amubika ppiro mu maaso ng'ekiwala kiyimiridde yenna amabina kiriya wansi yonna omubiri kiriya buli kimu kya mulembe naye ng'entunula y'omuwala temusanyusa mu kikolo ekyomukwalo bwe njogeddeko musajja n'akwata kapiro ng'olowooza laavu n'akwata kapiro n'akakubikka mu maaso naye ng'amaanyi gamuweddemu. So ebintu bingi nnyo byemuteekeddwa okubeera nga mukola ki byemuteekeddwa okubeera nga mukola entunula kikulu nnyo oteekeddwa okubeera nga oteekako smile tunulira munno omuteekereko smile mugenda maaso era munyumirwa ebintu byammwe museme ofito kwokyali abaniko jono genda maaso kubanga tulambika ensonga kanzireko mu kitabo kyange wano katono nnyo kale banafa ba Alum Tower Enterprises Limited batunda proti ku bukadde 10 ng'ofuna proti erina n'ekyapa nkusabye berenga ato banoonyaako ate banafe aba Crystal Clearing and Forwarding Company Limited bagamba bakutikire emmotoka okuva e Japan ne bagitwala e Mombasa nakuyambako clearinga emisolo gya URA ate nokuyambako okubeera nga tibaku orderingira emmotoka eri nga tuyagala kugenda mbino ate waise mu company okukola order ate kutawanyiza because ebiti ate company bagijja ku online Crystal Clearing and Forwarding Company Limited ogenda ku office yaabwe ne baku orderingira emmotoka gyoyagala ne bagikutikira ne etuuka company bakuyamba ku clearing omusolo gwa revenue ne bakuwa emmotoka nga byonna biwedde bakuyamba kukyusa number plates okujijja mu myufu kugitwala mu ya bulijjo ne bifanaganako bwe bityo kale Kingside ebiseera byo kuno kutanula week eno ali ku hotel Africa emitwalo 5 emitwalo 2 ate tebegera baya bukadde busatu so muje tuwagire Kingside ajagenda ke Masaka ajagenda ku Colin Hotel ajagenda ko Embala ne bifibirala bingi nnyo so nkusemberinga muwagira Rosemary Beddings batunda bya mkisenge ogenda basanga kasubi yawo akava kubitala boti ngagende namungona bakutegeeza nti no bwobango yagala ekisenge kyo kirabike bulungi nnyo byoyambala byewebakako byolinnyako fubukolanga ekisenge kirabika bulungi Rosemary Beddings bagenda baba kikolera katinga bagamba nti nawe ali ebweruwe gwango osobola okukola order ne bagifuna order eyo then order ne oteekayo sente zo time bwe tukanga ebintu okomyewo nojja n'otwala ebintu byo n'ogenda ate mu festive season buno okola order nene bagamba nti ebintu bagenda baba kutikira byabwerere Brain Parents Day and Boarding Primary School basangibwa Bukalango bakutegeeza ntwala yo omwana oberenga ate omuwandiisa tulina abanikojja oyina kekyakalala awo okisenge kyekya kitinza ofuna ekyo banange muyige okuteeka ebibuuzo mu comment section ku video zaffe ati oteekawo ekibuuzo kyawo so that we tujja tubenga turespondinga kwebyo ne tubanga tubiraba tujja biddangamu towards the end temuseka busesi of the interview banange ebiseera ebisinga tugamba nti omuntu bw'oba ofunyemu okimanyi waliwo omuwala gw'obeera tolabaalaba naye bw'omala omukubamu n'otandika okumulaba nga buli wamu waali alinga amafuta ga Starbucks omuntu oteekeddwa okubulako oteekeddwa okubeera scarce ani natural abakyala wawo omusajja tannakkiriza tannabeera na musajja tannebaka na musajja aba talina kyakufiirwa naye bambi weebaka n'omukyalo n'omusajja atandika okulowooza nti omusajja ayinza omumusulawo kyobulaba nti afuba okulaba nti abeerawo relationship ekole relationship tebakankake era tebagifiirako omuntu wanaakwagala olunaku bwe lwa luggwakaawo ssaawa 2-3 ateekeddwa okukubira kasimu that is eyo ye time kati ey'obwenzi era abantu babasinga bemulaba ku masimu nga zisuuse ssaawa 12 n'okweyongerayo kati obuba butuuse activated mode baja activate nze ey'okwenda naye wano emisana lunaku lulu Mande nkubekedde kutonya olunaku lufudde emikisa egifuna ssente gibuze omusajja ali mbino nabiri naawe n'okuba essimu ate oluusinga essimu okubye n'agaana okukwata mukugaana okukwata olw'okubakwata no you're supposed to be calling at the right time. Call somebody at 8 p.m. at 9 p.m. and ask them how their day was. You cannot call me to ogere ku byalaavu sawa mukaga lunaku lwa Mande tunoonya sente because at the end of the day ogenda kubeera mumanja okuwa sente ezo fuukako scarce nange mbereke no ngamen mukwano gwange oba ali atya ate ennaku zino ebintu byafuuka bya WhatsApp nabagamba nti waliwo obubonero obulaga nti omuntu omwesibako nabagamba obubonero obwo buli 20 saagala nnyo okuddamu bye twayogera nabagamba bw'okubiranga omuntu essimu omuntu oyo n'omukubira missed calls nga 2 n'atakuddira kitegeeza osinga oli ku ddiba lya kekyo oyo kigenda kuvaako n'olususu okaka
oli mulwadde w'obulwadde bayita obw'okwesiba ku bantu okuba essimu omuntu omulire ali kwa another line bw'ogiwulira ng'eri kwa another line toganya ssimu eyo nakulemerako sekendi ziwera 10 bw'anaaba avuddeko probably ayinza okuba ayogera ne boosi we oba na maama we abeera ajja kukubira bw'atakubira kiba kitegeeza nti weesiba ki oli mulwadde oli muyi ne mbagamba nti bw'okubira omuntu essimu ekiro saawa eyo 4-5 wabula ng'emboozi oyogera za laavu how are you mukwano no gw'omuwala how are you mukwano gye tuli I love you baby mbeera nno weetyo fenna naffe okitegeera omanya nti omusajja oyo gwoliko musajja mufumbo tosiriwala mukazi we waali nabagamba ne bagamba nti bwe munaakozesa signs zino zijja kubayambako nnyo bluetick noweereza omuntu ka hero n'omuweereza ka hi how are you doing good morning good afternoon bwona bu bluetick ne busimba layini n'amaliriza nga takozizeemu oba ng'akozizeemu ka message kamuleeta ke ebyo byonna muteekeddwa okubitunulira mumanye nti yes kati ono omuntu mwesibako bwesibi the right person is going to come your way ate omuntu the right person bw'anajjeewuwo kyonna kyokola kijja kuba kimusanyusa era relationship entuufu teba yakwesiba nnyo ku bantu kiringanga bino bya nsonga za kisenge ze tubadde twogerako sayimo omuntu anaamatiza omukazi tateekeddwa kubeera ng'amutwalira ssaawa nnamba oba mwaka mulamba obadde okimanyi nti abawala abamu basobola n'okutuukira ku ntikko mu romansi yes bateekeddwa okubeera nga like time etuuka nga muteekinze time omuromansinze bulungi nnyo awo wenyini n'atuuka ku ntikko ate mwe abasajja obumanyi abalwawo ebiseera ebisinga mulimu abawala abalina akasagazi ng'alina ke bayita akasagazi ye nga mu butuufu wansi awo wakola ki wansi awo wamusiyirira watakuulirira ng'alina akasagazi ako ng'ekitono ennyo oteekeddwa omutwalira essaawa zimu kakati ensonga eno nnene nnyo kubanga ebbanga limunamala ntujja gibasomesanga kutubagamba nga temunaba kugenda mu maaso genda mu maaso n'okuromansinga bw'ogenda mu maaso n'okuromansinga omuntu waliwo abamu abakkirirako ewabba kuli ku luguudo bw'otuukayo n'oteekayo olulimi n'owulira olunnyo buukayo teyatawaazizza si muyonjo kimala ekyokubiri bwe mubeera nga mutuuse ekise si muyonjo kimala bw'otuuka ekiseera tugamba nnyo abaami bw'obeera oromansinga waliwo ebintu ebimu byokola waliwo abawala abamu abataagala ki babakulina kibagambako ne kululi so gojja lowooza nti kankole nnyo mumatize naddala abasajja ffe bamufuna mpolamuuko oyagala ku maanyi ga mugongo mbuomuwala ono akumatire nti oli w'amaanyi nnyo naye ng'ate byogenda okukola bigenda kubeera disgusting sooka okikkaanyeeko ekyokubiri abasajja temukaka bakazi kunuuna bogoya zammwe nga tebaagala so ebisajja ebimu kibeera eno kikwata omuwala omutwe nekitandika okugukkiriza mpolampola omuwala n'abanga resistinga nekigukkiriza muwala n'abanga resisting okkakkana nga bufuusa ate lutalo okitegeera it should be out of okitegeera oteekeddwa okubeera nga kwegamba ebintu bino tebibeera bya lutalo bwe tubeera turomansinga abakyala omusajja oteekeddwa okukwata engalo ze zino n'oziyisa waggulu bwoti waggulu awo n'otakulirirawo waliwo abawala abamala mu mbeera eyo n'obuwoomi ne buvaayo waliwo abawala abamu oteekeddwa okunoonyaga omusajja omuwala ono bw'amala okubeerawo bw'ati n'asubmitinga buvunaanyizibwa bwo gwe nga ggwe okulaba nga omusumulula ki awava obuwoomi waliwo abawala abamu nga kumuyisa engalo zino mu kutu ne wabaawo abalala nga kumukwatako mu bulago n'omuyisaamu engalo ne wabaawo abalala nga kumuyonka bbeere ne wabaawo abalala kumuyisaako olulimi you're supposed to be romantic. You're supposed to have something that is going to make what you're doing a little bit different from all the rest. Namwe abakazi nsiba mbagamba waliwo ebintu era bye muteekeddwa okukola nga biraga abaami bano nti banjawulo okugeza mugenze mu basenga tubeebaza mukoze omulimu gw'amaanyi naye basenga abamu muwa abawala not senkadde enkola eya Saalongo wange bana Saalongo wange nsanyusa okulaba enkola eyo tugirekere abantu abakuzeekuza okusukka emyaka 5 ab'ennaku zino oya ada mother fa abamu awo nja kugamba nyabo kendezaamuko kajanja nzijako olugezigezi okitegeera because you're going to say some nonsense yes omuntu gweyita Saalongo adda akaana
Salongo wange mbali batya wala omuvubuka omuyangamba kojja muvubuka omuyangamba kojja omuwala yampaanako nti onzita naye nga sira okitegeera kati waliwo ate obufere bwo nga busukka bususse oteekeddwa okubeera nga buli kimu okikola step by step genda mpola ffe twagala misege neguddawo negugamba oya omuwala bwalumanga omumwa guno ogwa wansi omanya awomeddwa oya oh shit you're gonna do shit naye bambi ataasoma oba onaakola otya koppako naye twagala kati misege enkole yeyedda senga agenda Salongo wange nsanyusa okukulaba ye bannange enkole ntya nze nga ndabye leerere obe nga ali mu kwaya yekyalo eyanirizeemu abakyala beego twagala misegu walakooko beera omusege okitegeera oteekeddwa okubeeramu abasajja baagala nnyo abakazi abayaayeyaye kyovula waliwo abawala be batugobako ngani yalemera ku kiwala kyokka musege omuwala gulina ppiri obaye kati nagambye abantu ne mbagamba nti ensonga lwaki abakazi bajjeeko abasajja babba baabwe lwansonga nti bazuula obunafu bwabwe bo ne babukozesa ng'amaanyi okusobola okubeera nga bamamatiza. Men will always go for what feels sweet for them. They will always go for that woman abeera omuwoomu okuzaama. Nembagamba nti ebiseera ebisinga mmwe ng'abakazi buvunaanyizibwa bwammwe nammwe okumanya biki ebigenda okuwoomera omwami wo. Ayagala kumuyimbira ki? Bw'oba omuyimbira bigambo ki by'oteekeddwa okwogera, biki by'otalina kwogera? Waliwo ojja kubeera mu kikola eky'omukwano otandika okuvuma omusajja ate bimunyiiza. Bannange nze yadde omusajja naye simanyi nti abasajja abampi muwooma, bannange nze mpulira nkwagala ate ajja kusirikamu awulire ng'akukamulumyemu. No, nti abantu mbogera ebintu mbutuufu. Kakati sayime ensonga z'ekisenge nze ngamba abantu nti ensonga z'ekisenge teri azitegeera. Oluusi naffe bakojja abeefuula abakugu basenga otusanga eyo nga naffe ebyaffe oluusi bitutabuseeko. Naye nze ngamba abantu nti gwe ne bbaawo mmwe mwekka mmwe musobola okwetegeera. Styles z'akaboozi oba ezikolebwa mu kikolo eky'omukwano ziri 12. Mwe muli zomba. Tunagikola wiiki ejja. Waliwo style gye bayita zomba. Babula na munana. Twagikopa awo Haiti Chubao mu bizinga bye Caribbean. Zomba babula na munana omuwala awanuka eri waggulu bw'ati nagwe etungako ng'effumu. Era oteekeddwa okubeera gwe ng'omusajja ng'oli ready. Waliwo style gye bayita 69. 69 omukyala yeebaka ng'atunudde eri opposite directions naye nga beerimu emmundu n'ekwajja. Waliwo style ezimu ezikaluubiriza abantu mu kikola eky'omukwano munkootinge bulungi. Waliwo style ezimu teri kintu kikaluubiriza abantu mu kikola kya mukwano nga kubeera ng'omu kuba mumpi omulala muwanvu. Kakati osanga abasajja ng'omusajja muwanvu omukazi mumpi. Kati ate abakazi abamu batusaba ebintu ebimu ne bisukka. Oyagala omusajja akutwale ng'eno bw'akukiisinga ali mu kutwala already omutwe gwe guli eno mu kifuba kye kati ano mga baby kiss me olwo n'akwata omutwe guno n'asembera neyefunyanga eggongolo omugongo ne gubanga omutego asobole okukiisinga kubanga bw'anaagaana oluusi kinakkaluubiriza. So ezo styles muteekeddwa omanya nti omukyala mumpi omusajja muwanvu at least genda maaso n'okubeera nga omusajja afukamirako oko omukyala ayimirire oba bayitire mu style eyakame anti wangambye kubikkako ebintu ebimu. So eyo naye eri awo. Waliwo style gye bayita eya missionary style eno nnungi nnyo naye bannanga abakyala bw'oba okimanyi nti nno oli mugazi okay nga bunafu bwo nga tonnaba kujja kuwa tightening stick kufunda nkwegayiridde gwe kennyini sooka weefunze. Bw'oba okimanyi nti nno olina obuzibu nti oli mugazi muuko omusajja bw'agambanga nti mukwano open wide funza kubanga ali bw'onaaba nga olina obugazi alina opening wide agenda gwa mu mpompogoma ne bwe sikola illustration. Kakati ekyo muteekeddwa okukimanya. Ekyokubiri bwe mubeeranga mu kikolo eky'omukwano abasajja muyige okuggyako obwongo bwammwe ku kiki kye mukola. Lowooza ku bizibu by'olina, lowooza ku bikutawaanya, obwongo bujje ku ekyo osobole okuwangaala. Ekimalira okubuuza nti abasajja nga bafundikira mangu dakiika emu nga ye yakunze dakiika emu because of first of all because of
Secondly, ayinza okubeera omukazi ono ayinza okukola ekintu mu butuufu omusajja n'agwa. Omukazi ayinza okwogera ebintu ebikusuula. N'atandika bulungi n'agwa. Abamu nakyogerako saagala nnyo okudda mu bye twayogera naye nabagambako nti oluusi ebiseera ebisinga wabeerawo abantu abamu nga banafu mu maanyi gaabwe ag'ekisajja. Ne beekwasa eddogo oluusi ne beekwasa biki si bwentyo bwentera okuba n'afuuka si bwentyo bwentera okuba naye nga naye yennyini yabuzibu bwa bumanyi. Kakati mbadde nkyabagamba nti waliwo style eya missionary style eyo abasinga tugimanyira abasinga mwe mutandikira ne bannange eyo nayo ya bulijjo asanga yakola ki it is good naye nze ndowooza nti missionary style teyanditandise nga mutandikire eno mukame muveeyoko mugendeko mu 69 ojja genda okudda mu missionary ng'omukazi azzeemu abisi wadde omukazi bw'akaliranga mu missionary mukyusemuko styles endala munaagenda okukomawo mu missionary ajja kuba akoze eki ajja kubeera nga ateredde ate nembagamba missionary ekalubiriza nnyo abantu nga baawukanamuuko mu Haiti. Nembagamba nti bannange nga tukyagenda maaso ne style nakano nnyinza okukeerabira bannange muyiga okukolerako akaboozi mu bifo ebitali bya bulijjo. Nze kati emirundi gye naakasinga okukola akaboozi ne mukyala wange tukakolera mu mmotoka ng'etambula. Ninayo omusajja wange yatomerwa endiga. Talina nnyo feelings namugana naye gwe lwaki tojja nenkujjanjaba nze ntereeza abalala nti kojja kanjira neesonyiwa ebyabakazi kati oyo gw'ofuna n'oteeka wali ate kye nasooka emmotoka yange nakajjamu mweyandibadde omuzadde essomero wogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza lyerya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu. Essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi. Tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu so nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo dormitories zaffe enteeketeeke bulungi omutali mujjuzo ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga saako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka. Brain Parents Day and Boarding Primary School. Mbalamusizaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge kyoba okola ennamba eri ku screen kwoba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna kyoba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide. Emmotoka yange nakajjamu mweyandibadde akolera bw'ati atunule emabega so ng'edduka speed ebuweewo naye munoonya oluguudo nga teruli bize nnyo ate emmotoka erina okubaamu ttinti omuserikale ajja kumulisa tooki ku bbina atandike eyo mabbina yani you come out. So those are some of the weird places that we can have something. Those are some of the places that we can have it and enjoy it. Emmotoka ng'etambula emmundu esobola okubeera ng'evuga ekintu kino kikolera abantu babeera mu nzigotta nnyo eri ewaffe mu nguudo z'egganda mu binnya no bikolera nnyo ku nguudo nga ziri smooth. Ekyokubiri bannange mugendeeko mu nsiko. My goodness so sweet. Mugendeko mu nsiko abaagala namumage nga tewali abalala muyingire obadde okimanyi nti abantu bebanga bali mu kikolo eky'omukwano mu nsiko omusota ne bwe gujja tegusobola baluma kyamuzizo omukyala mwaleewo wakaleeso mugende maaso n'okwetwalamuuko munyumirwe how it feels so sweet okubeera nga omusajja atandise okunogako ajjako obusaaniko kuki ku mukazi nga bamaliriza okulya akantu kaabwe. Bannange mugendeeko mu bifulukwa mu masomero ago ge bazimba ne gatatuuka waggulu naddala nga mugenzeeko mu byalo kati eno holiday gendayo ne maama w'abaana mugezeeko okukola ki mugezeeko okubeera nga mukolera ebintu biwoomera nnyo oluusi away from the bed naye buli lunaku kitanda ne kifuuka ekitanda omufaliso ne gutuuka n'okugyamu ekinnya wakati weebaka eno ku ddyo n'oyiringita nga bwokkirira wakati naye weebaka kokono n'oyiringita nga bwokkirira wakati naye nga mugutulugunya. Bannange teri kintu kinyuma sayimoto seka teri kintu kinyuma nga kukolera kaboozi mu sofa ate sofa eyo bwe mbeera nga mugenda maaso n'okugikolera waliwo sofa ebaako gino emikono gino kuno omukyala kwatuula emboko emmundu n'enyooka
emundu bwe mala okunyooka era bwogeranga mu maka g'abavubuka nga bawuulu nga mwami na mukyala nga tebalinaawo baana manya nti mu ntebe mmwe bakutuuzizza bw'oba omusiraamu bw'ova mugenda ofune wuzu entebe eyo yabadde obuliri ekiro. So some of those weird places zinyumiramu nnyo okukoleramu ekikolo ekyomukwano. Ekyokubiri bannange nabagamba emboozi zaawa teziggwa malujja tusobola okwogera n'enkya zeremu mpa olunaku naye ebintu binyuma nnyo okukolerako mu kifo ki mu bifo ebyenjawulo naye nabagamba nti waliwo amateeka agafuga ebifo ebyo bye tukoleramu olusi kati nga mu ttooyi kyekimu ku bifo ebisinga okunyumiramu mu bannampeera eyo. Nampeera nabasala obubonero lwa nsonga nti omusajja yajjamu engoye ng'olinga oli mu maka ago amateeka gafuga kwikira olukiiko lw'abakojja tugenda kutuula tulabe engeri gye tubonereza omuvubuka oyo tojjamu ngoye. Why would you kantu kamangu nnyo sumulula zipu naye ogyegendereza abasajja zipu eyinza okukuluma akantu ako n'owulira peyini ng'ekutta teri muntu atalumwanga ku zipu zipu eruma omusajja zipu eruma omusajja. So tugezaako bagamba nti bwe mubeeranga mu nsonga nga kamangu empale y'omusajja teteekeddwa na kusukka wano mu maviivi n'omukazi tateekeddwa kukkirira wansi nti bwe muwulirayo ekyeka nga bwe muti be papa mugira bugizi bwe muti bajja bakwatira bwereere. Bannange mulekeraawo okufuna zikwikwi mu bisaawe saawa 8 gwa kiro 9 abantu bajja kujja bagabe emmotoka eri ekola ki wali babeekengere okakana nga babakutte. So mwegendereze nnyo ku bintu bino bwe tuddayo kuzimu ku styles ezisinga okuwomesa ebintu. Bannange abasajja kino mukiwulire nnyo era mukitambuze mbeegayiridde waliwo ebintu bye mutakkirizanga bakazi kubalagira kubategeerera. Bwe mubeeranga mu kikolo eky'omukwano omukazi n'akugamba quick baby yongeramu baby it's so sweet quick kendeeza anyiige nti togendera ku mateeka ge naye ajja kusanyuka ng'omututte ebbanga eriwerako. Obadde okimanyi nti abasajja abamu buli lwawulira nga asussizza okutwala speed awo wennyini asammula oba n'atuuka ku ntikko. Abasajja omukazi wagambanga nti baby quick kendeeza tokkiriza. Abakazi bambeeranga mu kikolo ekyomukwano n'omusajja omusajja n'akwata engalo zino nakuba engalo esooka n'akwongerayo engalo ey'okubiri n'akwongera ey'okusatu ey'okuna ng'alinga akwata mu nsawo y'empale n'anyoolerayo bw'ati ng'alinga akuba jjambo ya Miss Uganda naye nga gw'okyataddewo. Waliwo ebintu ebimu by'otateekeddwa kukkiriza nga bigenda kuddamejinga. Ekyokubiri mu abasajja era mbagamba nti bambeeranga mu kikolo ekyomukwano n'otuuka ekiseera nga mu butuufu owulira oyagala kutuuka ku ntikko bw'otuuka nga bw'oti okubeera nga weekamula amazzi ago okuggwamu togakama kuggwamu. Ebiseera ebisinga omusajja waba discharging amazzi ago nga gafuluma waya yenyenye emirundi 7 ogusooka guba gw'amaanyi koma ku mirundi nga 3 naye gwe buli lwokakwata enkwaso zino zonna n'ozimala mu booti n'ozikamula amazima ga Katonda mugulu tojja kuddamu kucharginga kutwala rawundi yakubiri. So these are some of the things bye tuteekeddwa okutunuulira katonotono tujja kgenda nga tubaako bwe tukuyigiriza olwedde by'omanyi kuba abamu mubimanyi bireke olondemu ebyo by'otamanyi ebipya. Abanikojja bamufuna bati akaaliro kamala. Abanikojja kwali ku mikutu egy'enjawulo naye most importantly gwayagala okuyambako mu nsonga z'ekisenge buli kyonna kye weetaaga mazzi maanyi ga kisajja mabina weight gain loss byonna onkubira bukubizi ku ssimu ne tukola appointment oba nonoonya ku TikTok mu following Abanikojja Facebook kwendi Abanikojja essimu eri 0753 44 04 68 0753 44 04 68 mwebale kuyiga ate omuyiga muteeke mu nkola nze Abanikojja. Kale Uncle John Sega bayita mu Golden Calabash egenda kutandika na kuzomeza 23 24 na 25 ku Christmas. Ku 23 egenda be red carpet awo ku National Theatre mitology egenda kubeera 10. Kale abo bulamu bakutegeezezaako nti genda oberenga weekebeza omanyiwa woyimiridde kikulu nnyo kuira ku Dr. Easy okusobola nga atakuddamu ebibuuzo byo byonna by'oyetaaga okumanya ku nsonga z'okwekebeza ku nsonga z'obulwadde bwa sirimu efaanaganako ebityo. Online business www.solome.com oba namba ya WhatsApp eri ku squeeze back okusobola kubanga ate ofuna online business ndala mu abali mu Bulaaya awo ajja kubanga ate akuyambako. Alhira Holdings Uganda Limited basima biodigester tanks banoonyeeko Nana Herbal mouthwash kamannyo kalungi nnyo. Mwe abagala kugenda ke Canada conference etandika nakuzomezi 13 pa 18 November 2024 osobola kubanga tofuna invite sawa zino Mutawa Enterprise Limited batunda product ku bukadde 10 wefuna product ina n'ekyapa Crystal Clearing and Car Forwarding Company Limited bakutikira moto kujije bwerwe gwanga King Saha ebiseera ebyo mu munoonye mugende ku Friday okumuwagira
Rosemary Beddings abatunda bya mu kisenge. Brain Paris Jane Body Primary School isomero twalako omwana Luseke Nyam Nyam Ankasuku akuyita kuna kuzomezi 16. Mubeere bulungi.